Gwe ng'oloota nnyo Kabaka wa Buganda, manya bino. Singa omuntu oloota ng'otambula ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, osaanidde okumanya bino. Oba singa oloota nga oli ku mukolo olabawo Kabaka Mutebi, oba ng'otambula ne Kabaka Mutebi oba kwata mu ngalo, oba oli naye munyumya, manya bino. Omuntu aloota Kabaka kye ki? Era Kabaka Mwenda Mutebi bw'omuloota atuddemu ki? Abamu muloota munyumya naye nolowooza nti oba naagendayo, muloota mutambula nolowooza nti oba naabeerako ne Kabaka Mutebi, ekintu ekitasoboka. Osobola okuba oli mu kyalo ng'oli mwavu nnyo naye ng'olaba obeera ne mu Kabaka Mutebi n'ogamba ndibeerako naye. Akati njagala omanye kino, Kabaka Mutebi yeekweseemu ki? Akati mu bw'empewo ng'omukulembeze w'ebyennono Kabaka Mutebi, kuba Kabaka Mutebi ye mukulembeze w'abantu bonna buli mawanga, ate Kabaka Mutebi mu nnono n'obuwangwa gwe tulabiramu ekisiikirize kya Kabaka bulamu oba empewo ya Walumbe, kye kisiikirize eky'oku nsi. Okitegedde? Kabaka bulamu oba Kinene Nnyumba oba Walumbe, kitundu kya Walumbe mwabeera nga abalooseza emirambo, abaloosa abafu, abaloosa entaana, amaziika, kye kitundu kya Walumbe. Ekitundu kya Kinene Nnyumba kwe kuloota ebirooto eby'entiisa, ebikangabwa, biki, kugwa kwa akisidenti, biki, kye kitundu kya Kinene Nnyumba. Ekitundu kya Kabaka bulamu oba omaze omutereeza ng'ayitaba obwakabaka bulamu, avudde mu bwasengalamidde atudde yeeramulira. Okitegedde? Kyokka amakowa yago gonna okulaga nti Kabaka bulamu yakubanja. Ajja kuloosa ng'otambula ne Mutebi, ajja kuloosa ng'oli ne Mutebi, okumanya nti ndiko empewo ya Kabaka. Ojja kuloota ng'oli ne Mutebi. Singa oloota Museveni, Museveni tumulootera mu makowe ga mirundi ebiri. Leka kulowooza nti ogenda kugenda omukyalire. Nedda. Odde mu kulandukira ku Museveni biki? Nedda. Noonyereza Museveni atudde mu ki? Akati mu mateeka g'ensi ezirimu obwakabaka, bapulezidenti bandibadde nga bakatikkiro, nga bwe wawulira nga Batone Blair. Okitegedde? Lwakuba nti zino ensi ezirimu bakabaka zajjamu ebyobufuzi ne zifuna bapulezidenti, naye ensi ezirimu bakabaka tezandibaddemu bapulezidenti, kubanga ensi ezirimu bakabaka zandibadde tezifugibwa abafuzi ba mirundi ebiri, zandibadde zifugibwa omufuzi omu. Wabula bo bakabaka basobola okubeera mu mawanga ag'enjawulo ne babeera nga 5 oba 4 oba 6. Ekyo kisoboka, naye temwandibaddemu pulezidenti mulala. Era olw'ekitiibwa kya pulezidenti ayinza obutasobola kweyalira kabaka wansi. Era osobola okwesanga ng'emikolo egimu oyinza okusanga pulezidenti egimu agyewoma oba n'agyesamba. Lwaki? Nti teri musajja ali waggulu wa kabaka. Kabaka ku mukolo kwatudde buli musajja alina okujja ne yeeyala wansi. Ate oyinza okusanga pulezidenti oluusi kimukwasa ensonyi. Nti ensi ezirimu bakabaka tezandibaddemu bapulezidenti. Bapulezidenti bandibadde babeera nga bakatikkiro. Mulimo ki ogwa pulezidenti mu nsi ezirimu bakabaka? Omulimu gw'abapulezidenti kukuuma bakabaka. Okitegedde? Gamba ng'okubawa abasirikale, ebintu eby'enjawulo, okukuuma obwakabaka n'ebyabwo. Ensi ezeewaggula ne zifuna bapulezidenti, kye kintu kye babeera balina okukola, okukuuma kabaka n'ebibye. Okitegedde? So era abapulezidenti abo baba tebakkirizibwa kulaba bakabaka abo mu kamwa, kubanga kabaka yaba ssaabasajja, teri musajja bawaggulu we kobe ng'olina ebitiibwa ebyenkana ki. Kati okuloota Museveni kye ki? Museveni tumulabiramu ekitundu kya Muwanga first, kubanga Muwanga yajja n'amayembe. Amayembe basirikale, amayembe mayambi, amayembe malwanirizi, malwanyi ga ntalo, be basirikale mu butalabika. Ani yajja n'amayembe? Ani nanyini kutandika amayembe kujja nago olubereberye? Nti ku mulembe gwa Wanga, Wanga yazaala Muwanga. Wanga bw'akaddiwa
akwasa Muwanga obuyinza era Muwanga kakasa nti obuyinza abufunye enjuba n'omwezi byaseseetuka ne bikka okuva mu buwangire bwabyo. Wanga n'agamba Muwanga ng'amugezesa ti bw'oba okakasa ng'onotuula mu buyinza bwange zaayo ebintu ebyo buli kimu we kibadde kitudde. Muwanga n'agolola omukono gwe ebintu ebyo ne bidda mu nteekoteeko zaabyo. Wanga waweera Muwanga obuyinza n'amugamba nti nkaddiye era Wanga yagenda okufa nga takyatambuza mirimu gye nga Muwanga yagitambuza. Muwanga we wava enjogera egamba nti eyawanga ensi n'eggulu eyawanga ensi n'emitendera awanga byonna okitegedde ye jjajjaffe Muwanga. Era omulembe gwa Muwanga teguvangawo era tegukyusanga makyusa era Muwanga yawanga ne gye buli eno teri mpewo ndala ewanga kintu. Muwanga yawanga byonna okitegedde. Akati ekituntundu Muwanga okujja n'amayembe oba abasirikale amayembe gonna gulya nti gano gakuuma Kabaka bulamu, gano gakuuma Kabaka Ndawula, gano g'Essese, gano gakuuma Wannema, gano gakuuma Mukasa. Abasirikale bonna Muwanga yennyini bo. Era ennyumba y'amayembe enkulu abamu batera okuzimba ennyumba y'amayembe nga yasaako rawundi, abamu ne bazimba ennyumba y'amayembe nga yansonda nnya. Abalabi abatambula mu byalo bw'asanga ennyumba y'amayembe ng'oli agirina yansonda nnya nga baga nti awo waliwo kifaalu. Ekyo nno kikyamu. Kifaalu si nnyumba. Kifaalu bakola mukole, kifaalu baleeta muleete, kifaalu basamira musamire. Oli wadde mbogena naleeta kifaalu wadde meno muteeka mu nnyumba mwasula. Ejjembe lya kifaalu. Ejjembe lya kifaalu yo sayansi afuula amayembe kifaalu. N'amayembe g'amazadde busobola okucencana ogafuula kifaalu singa obeera ogasaddaakiramu ennyo emisaayi. Enkya gasobola okufuuka kifaalu. Lubaale lwennyini osobola omufuula kifaalu. Lubaale singa omulogesa n'omukozesa ebyo by'atajjirira enkya afuuka kifaalu. Weewava omusawo ng'asamiridde emyaka 10 ate abantu ne bavaamu ne bagamba nti oyo yagula kifaalu nga lubaale amutabuseeko. Alwaza abaana ku mirirwano, ebisolo by'abantu bifa ku mirirwano biki. Naye nga ate yatandika n'empewo ze nga nnungi kiva mu nsamire embi. Gy'oko mugenda ng'osalira mu lubaale oyo emisaayi. Lubaale atuuka n'akwewaggulako n'afuuka kifaalu. Abantu ne batuuka n'okusaayira ebitooke. Naye ng'olubereberye empewo wazisamira nnamu. Ebiseera ebisinga kifaalu ffe tumuleeta. Okitegedde. Naye abantu buli basanga essabo ly'ensonda baga nti awo waliwo kifaalu. Ate ng'oli bamusaba essabo ly'ensonda lubaale yasanga musange jjajjawe nannyini nsonga yagamba nti ffe amayembe gaffe ga lukaayi ga mu bbanga essabo lyaggo lya nsonda nga naye talina musango ng'era kyalina okuteeka mu nkola. Abalabi ne balyoka babaawulayawulamu nti awo waliwo kifaalu awo waliwo mayembe mazadde oyo kifaalu biki. Okitegedde kale n'ebintu ebimu byetaaga kwegendereza. Kakati amayembe ga Muwanga waliwo obubaka kisinziira mu mpa y'obubaka n'engeri gye wabufunyeemu. Engeri gye wafunyeemu obubaka yeeyawula Museveni. Oyinza okuloota Museveni ng'omulotera mu kkowe lya Kabaka Ndawula ate n'olota Museveni ng'omulotera mu kkowe lya Muwanga. Okitegedde. Kakati Museveni ekkowe ly'omulooteddemu ggwe nga sinatuuka ku kirooto kyo nkyannyonnyola makulu n'ebikusike mu lubaale. Museveni singa oloota akagaali oba Museveni ng'avuga akagaali oba Museveni ng'ali mu byambalo by'amagye oba Museveni ng'ali mu magye ge oba oloota Muwanga. Okitegedde. Ate waliwo oyinza okulootera Museveni olaba abaana bangi olaba ebibala olaba biki n'oloota Museveni awo ate oba oloota Ndawula. Okitegedde. Museveni alina akatuntundu ka Ndawula. Museveni mu buchwezi mwatudde omusambu omukulu ogutudde Museveni gwa Ndawula. Museveni muchwezi, Museveni aliko abachwezi era Museveni omusambwa ogwamukwatirako ennyo okutabagana ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okuli obufuzi gwali gwa Kabaka Ndawula. Okitegedde. Era Museveni tagusuula. Omusambu gwo gutambulira mu kkowe eri abatembuuzi abajja obuzzi.
era omusambu ogwo gutambulira mu batembuuzi. Omuggo gwagwo omukulu tegukwata nkoni mu bachwezi, gukwata omuggo gwa makabyo nga bw'olaba omuggo gwa muwanga oba effumu lya muwanga ery'amakabyo abiri ery'amakondo agalinga agazomba. Omusambwa gwa ndawula mu buchwezi gutambulira wamu ne nyina mweru, okitegedde, gutambula ne mureeguza, gutambula ne mahinda. Ndahula ali mu patisi kisinzira mu makka ge yakkamu mu lulyo lw'ewammwe. Kati agattagatta obuchwezi okutwalira wamu mu bitundu byonna. Ye abachwezi abasamirira ndahula oyo tebakwata nkoni y'abalunzi, bakwata omuggo ogw'abatembuuzi, omuggo ogw'amakabyo abiri. Okitegedde? Kati kyekituntundu kya ndahula ekitudde mu Museveni, era ng'ekituntundu ekyo kyatabaganira wamu n'obwakabaka bwa Buganda okusobola okukwatirako Museveni okutwala obuyinza oba okufuna obuyinza oba okutula mu ntebe era okulwa n'olutalo okuluwangula. Era nga Museveni atudde mu kituntundu ky'abachwezi, abatembuuzi. Okitegedde? Kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo abantu bangi nnyo bemuloota, n'oloota ng'otambula n'olowooza nti osobola okugenda obbakunukkiriza naye nga si kyekyo, nga mpewo ze wammwe ze zikubanja. Ebintu bingi nnyo bye muloota ebikusike, lubaale bikusike, n'oyenjeera n'ogenda ku basawo ne bakulagula ne weeraguza n'okola kino otuuka n'obufumbo okufa. Oluusi n'oyawukana n'omusajja emirimu gyo ne gifa. Kweraguza tova mu kweraguza buli budde. Ne bakulamula oliko eddogo oliko biki naye ng'ebintu by'oluta biwanvu nga bikusike, nga weetaaga kumanya bumanyi ebyo otereeze, otiriiri obulamu bwo buddewo nga weetaaga kumanya bintu by'oluta ku mutwe. Okitegedde? Oli n'aloota ente oluusi ziri mu kibinja, oluusi mulimu ensibe, oluusi zimugoba. N'atambula n'agenda ne yeeraguza ne bamugamba nti bw'oloota ente ezo nga zikugoba eryo ddogo. Naye ng'ente mmyufu, ente z'oluyenje, ente z'amabala amyeru zitegeeza mizimu. Mizimu gyewammwe, kubanga abantu bwe bafa tebaddamu kubeera nti nze nina ekibanja nsaliza wano ate luno luwanyi lwange. Abantu bwe bafa badda mu bibinja ng'eby'ente nga bw'olaba ente. Kati abantu bajjira mu kifaananyi eky'ekibinja nga bw'olaba ente. Okitegedde? Ente okuloota ente nga zikugoba, emizimu gyewammwe giba gikubanja. Okuloota ente ng'ogiraba ente erimu omugwa, emizimu gyewammwe giba misibe. Okuloota ente ng'ozireetera ebyokulya oba omuddo, mizimu gyewammwe giba gikugamba nti kola ozzeewo ebyaffe tuddaabirize tuzze bujja. Okitegedde? Gy'onookoma okutumanya naawe okufuna emirembe. Okuloota ente enzirugavu ng'ekugoba obanga olaba ente enzirugavu mweraguza. N'otuuka ku musawo ne bagamba nti bw'oloota ente eryo ddogo ago mayembe. N'oloota ng'olaba embizzi ne mugenda ne mweraguza ne babagamba nti eryo ddogo ago mayembe. N'otambulira mu ddogo n'okwata amayembe n'okwata amalogo biki. Oluusi omusawo alina kisayansi ebintu ne bikulinya ku mutwe ne bijja ne bikwogererako, baatugula gindi, baatugula gindi, nze bangula ssente bwe ziti. Okitegedde? Ebirogo bya musawo, omusawo yalina ebintu ebize ne bikwogerera ku mutwe ne bisala ne ssente. Baatugula emitwalo gya Uganda 5 n'embuzi 2. Okitegedde? Era ne bisala ne bigamba nti ne mugamba kati jjajja amini ne mugamba amalogo gali kati ssente zino azibaweerewa azitwale ku kiswa. Wabateeka n'embuzi nga mugenda munoonya ssente zo nga muzitwala ku kiswa. Omusawo oluvaayo ng'omusawo addayo azijjawo. Okitegedde? N'okwata amalogo nga tegakuggwa mu mubiri n'otunulamu emyezi 2 eyo n'ofuna mukwano gwo n'akugamba genda egindi yewale yanvumula naye n'ogenda malogo buli budde malogo nga ne kye bakulogera tekiriwo, tolina ky'olina, oli mwavu. Gakulemye okumanya nti teri birogo bijja nga tewali lubaale. Ate omusawo olumala okuweeweza mu birogo ebyo nga taggamba mbu ate tereeza empewo, so nga kyeri alina okutandikirako kya mpewo, koozi yakyo mpewo. Empewo zibanja mu kika, y'ensonga lwaki oli bw'otyo. Empewo bwe ziba zikubanja zireeta ddogo, zijjira mu foomu ya ddogo, ziva mu buzadde ne zitandika kuluma kwagala kutta. Kati bw'ogenda ku musawo ng'oyagala kufa, omusawo ye kasitaga nti ddogo olina okukkiriza kuba naawe okusinza bwe likulumamu oba olina kukkiriza nti ddogo. Naye koozi, lwaki abantu balumbibwa ebintu bwe bityo? Lwaki omuntu bw'amala okusamira eddogo teridda? Lwaki omuntu lubaale gwaluma yalogwa?
amalogo gyegali era empewo zennyini zisobola okutega omulogo n'osenga ewantu oba muzigo naye ng'omukazi gw'olinaanye si mwangu. Empewo ze zikuleeta osobole okulumwa oyite mu bugigi osobole okutambula osobole ozizuula. Oli n'akutega seresere n'akwata, oli n'agenda ku musawo n'akulogera ebyenfuna byo ne bikwata, n'ogenda ku musawo ne bakulagula nga ddala kituufu ne yiba akuloga. Naye koozi kubanga bw'olonandukira ku ddogo lyokka tojja kuwona. Koozi ekintu kiri kimu, bwe ziba nga mpewo ze zikuluma nti etukoze tutyo zitereze eddogo lijja kgenda lyokka kubanga empewo ze zirireeta. Empewo ze zikuwendulira abalogo, empewo ze zikuwendulira abasezikunju, empewo ze zikuwendulira empalana, empewo ze zikuleetera okukyayibwa mu kika, empewo ze zikuleetera kitaawo okugoba awaka, empewo ze zikuleetera bakasitoma okubula ku maduuka ago n'otambula ne bakugamba nti waliwo yakusimbirawo eddagala. Naye nga koozi ekintu ekikulu koozi tukoze tutya okumanya kiki ekireeta ekyo. Koozi y'ekintu, lwaki omuntu akaaba, lwaki omuntu asula atonula, lwaki omuntu abeera mulwadde. Okitegedde obutamanya koozi ensonga lwaki mulondoola amalogo aga buli budde agatata ate nga amalogo ne bw'oligajjanjaba tegava mu mubiri tegawona. Alondoola eddogo nga bijjanjabisa ku ddogo, nze njagala awona jambuuke. Koozi singa omanya koozi osobola okufuna obulamu obujja era osobola okutereera. Okitegedde kati ebintu ebisinga obungi mu byegendereze. Ente enzirugavu ng'ekugoboyo Kabaka yaba akuluma. Ente enzirugavu ng'erimu amabala ameeru Kabaka aba akulumira mu kitundu kyabwe akizza. Ente bw'oloota embizzi nga zikugoba ne ku mirimu toba na mirembe obeera ogobaganyizibwa oba osindikirizibwa emikwano giba togiwangaaza. Oyo kizza abeera azze kkubijjisa, kizza aba akubanja adda mu kisolo ekizibu nnyo. Ekisolo mbizzi kyakolemirwa. Ekisolo mbizzi buli lw'okiroota manya nti obulamu bw'omu maaso future toyina kubanga kyakolemirwa. Kati kizza waba akubanja yeeteekamu ekyo ekintu ekizibu najja abeera nga kyakuwolesa kuba kibi kyagaanibwa n'okulibwa tekiriibwa. Embizzi teziriibwa. Okitegedde embizzi teriibwa. Embizzi yateekebwamu emyoyo emibi, emyoyo emikakali, lubaale tagikkiriza girya. Okitegedde kati n'obeera ng'oluuta embizzi bakuloga ago mayembe era bw'olaba embizzi bote ago mayembe keera nnyo biki genda weetereeze. Abo balogo kati ate n'obobeerako ne b'oyombayomba nabo ku kyalo ne bajja bakigwako anti n'otandika okuboogerako buli wamu. Gundi yandoga mwategedde olumba olunzita luva wa gundi gabizi g'oloota ogenze ku musawo yeenoonyeza ensimbi waasula apangisawo eddagala alijja bulemeezi buli kimu fiizi akayumba akapangisa atudde ku bunkenke olowooza anaakubuulira ekikulese nti muzimu. Oli sente zaanoonya teyasamirira kubeera mwavu kutambula kweraguza butamanya temmanya makulu ga birooto. Kino kitegeeza ki? Okitegedde embizzi oba ogiroota mu birooto basamirira nsamirire okusobola okugijjawo. Ekyo kibi kisikire. Embizzi kisolo ekyakolemirwa ekitakkirizibwa kuliibwa, lubaale takikkiriza. Kibi kisikire okiraba mu birooto batambulira kitambulire. Okitegedde beetereeza bwetereeza embizzi okusobola okuva mu kkubo lyo, ente enzirugavu okuva mu kkubo lyo, ente ezikutomera okusobola okuva mu kkubo lyo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Olota neyiba ng'akuyira eddagala mu mulyango, mukazi wattu n'omwogerako ekyalo kyonna n'omuzunza ekyalo kyonna naye nga takulogangako. Wabula ng'empewo ekutuddeko oba jjembe lyagala okyawagane naye kubanga bulijjo mukolagana. Oluusi oba tolina ssente n'akuwola, oluusi n'akuweerezayo ekyokulya. Kati ate empewo zikubanja ate ziraba waakuyinula. Kati empewo nga zigenda zambala ekifaananyi kye nga zikireeta. Ekiro ng'olota akuteera eddagala mu mulyango ng'okeera ku makya ozikubamu ng'ogamba noono wange. Kati bw'ogenda ku musawo ky'osookayo mwesooka abasawo. Musawo tannakukebera tannalinnyisa jjajja ti ninaawe omukazi gwe ndoota ate bulijjo mmanyi mukwano gwange olw'okuba nti n'omusawo anoonya ssente nga naye azikubamu ng'agamba oyogedde nze mbadde namulabye era. Kati nga mutandika olwo ng'ate otandika kuwoolera bw'ozzaayo bw'omusimbira eddagala kumbe empewo yo yennyini yeekwerogera. Empewo ekwerogera nga tekyayagala obeere na mirembe ekubanja eyagala otereza ebintu byayo yo yennyini n'ekwerogera. Kati empewo ekuleetera kubamu ku bantu ababadde mikwano gyo n'etandika obbakulosa nga bakugoba. Awo wemuva emikwano okubaggwako n'okukyayibwa mwe mwennyini n'okukyawa n'okufuna olutwe n'okwogeranga ku bannammwe ku kyalo n'obungeesa omuntu naye ng'omuntu takulogangako. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati omukyalo ono alina obubaka. Omukyalo ono alina obubaka. Omukyalo ono yeddira mmamba. Alina obubaka bwe obubadde bwogera ku Kabaka. Agambye njagala tubuwulirize bulungi tusobole okugyamu obwedda bye njogera. Omukyalo ono agambye nti olunaku olumu mu kirooto
yali ku kisaawe mu mipiira gy'amasaza. Kati ndowooza mipiira gy'amasaza eyo kwaliko ne Kabaka Ronald Mwenda Mutebi nga naye yazze. Kati bwe bateeba ggoolo abantu nga basanyuse nnyo, Ronald Mwenda Mutebi ndowooza yagenda mu kisaawe bayozeyoza abazannyi bwe bityo. Kati omukyala ono agamba nti yagenda okulaba nga Kabaka kamunguluza amukutta ayagala kugwa. Mukyala gwe ogambye nti waliwo omusajja gwe wagamba nti genda omukwateko tagwa, omusajja ne yeekaanya. Kati gwe nodduka nnyo genda omukwateko, bwe wamukwatako n'omuzza ku bbali. Okitegeera ne mubaako ebintu bye mwayogera. Kati Kabaka Mutebi n'akugamba nti oba gende wa Museveni oba ngenze wa Museveni, kyonna kye kiri. Kati nze kankuwa amakulu gaakyo. Ekisaawe ky'omupiira ogwo Mweso, ttiimu zonna nga zizannya mu kisaawe ogwo Mweso. Okitegedde, ekisaawe kyekituntundu ky'ensozi, kyekituntundu ky'embiri, omubeera gwe omuntu okuwakana ne bajjajjaabo. Tojja tuwangula njabba wangula, tojja tuwangula njabba wangula, omusamwa ne gukutega kali. Tufumbire ebijjulo tuletera amazzi, yeera wali gabula amata, gabula amagi. Kati kola kino, yamaze omusamba bwe guti, kati kola kino. Okitegedde, kyekisaawe ky'omupiira. Ekisaawe ky'omupiira abantu abakirooto obeera tolyeterereza mwezi gumu. Buli olota ekisaawe ky'omupiira kitegeeza nti ensiike y'ebyemizannyo mu kisaawe omwo teri maaki ya mupiira mukiyita mu lujja. Maaki y'omupiira erwawo, mubeeramu okutandikira sayidi emu ate ne mubeeramu okukyuka. Maaki y'omupiira nga bwolaba omupiira bwe gutuuyanya abazannyi, kyekitundu mwoliterereza Lubaale. Lubaale oli muyisa mu kutuuyana okusobola okuwangula Lubaale. Otudde mu Lubaale kati kamukunnyonnyole. Lubaale walimu ekisaawe ky'omupiira ng'era alimu abazannyi ba mirundi ebiri, goolo yeeno ne goolo yeeri. Abagoolo yeeri bagabwe tutagoba tetudda, n'abino bagabwe tutagoba tetudda. Gulimu endobo, okitegedde, gulimu essanyu, gulimu okuteeba ate gulimu okuwangulwa. Mulimu amaziga n'essanyu, mulimu obujiji n'obulumi. Ze ndobo ge makuuli, kwe kukuba oluusi n'omenyeka okugulu oba n'okyuka okugulu. Okitegedde, kakati ye Lubaale gw'oyina. Lubaale gw'oyina akutegeddewa. Lubaale gw'oyina akubanja okgenda mu mbiri oba mu nsozi otandika omupiira. Guli mu senta. Sayidi eri egamba tojja kutuwangula, sayidi eno ekuliko egamba tujja kuwangula. Kati kyebaga nti oli lumano ogw'engulu okutereza Lubaale oyo. Lubaale oyo akulaga abazannyi n'emipiira atudde ku lubereberye. Lubaale oyo atudde ku bulongo, era nga Lubaale yonna nnyini ye Kabaka, era ng'olimala kumanya Kabaka n'alyoka akuddiza obuyinza bw'omuzimu gwa jjajjaawo. Kati ye Kabaka gw'obadde olabye yazze ku mupiira. Okitegedde, kati okulengera kamunguluze ng'amukutta ayagala kugwa kyekitundutundu Kabaka kyakugambiramu nti nalonda ggwe njagala kutemba ku mutwe. Kabaka bw'atemba ku mutwe olina kugwa wansi. Kati kamunguluze oyo gw'olaba Kabaka gw'alina kamunguluze olwedda ali ku ggwe. Okitegedde, gwe gw'agamba gwe gwakuba omweso nti lwendijja oligwa wansi, lwendijja olitalamagga oligwa eri. Kabaka ayagala kutemba, Kabaka ayagala kulinnya, Kabaka ayagala kwambala. Ye kamunguluze gw'obadde olengera Kabaka ng'ali mu kisaawe. Kabaka ali mu kisaawe agenza okwozayoza abazannyi, gwe wennyini gw'olibeera mu kisaawe. Kabaka n'akubaka. Okitegedde, ye kakati bo bano baba abaaki. Okitegedde, gwe wennyini gw'olibeera mu kisaawe. Kabaka n'akubaka. Gwe mweso gukulaze nga Kabaka agenza okwozayoza abazannyi. Gwe wennyini bw'onooba otereeza ensonga Kabaka yennyini yajja okujja mu ngeri y'okwozayoza, ajja kukwata bukwasi oligwa wansi. Kabaka baagudde bakutte basigala tebayimiridde, bagwa bugwi wansi, n'alambira ne bamubikka. Kabaka waava mu basengalamidde n'atuula ne yeeyogerera, oba n'alamula Obuganda oba n'alamula ensi abaana n'abazzukulu. Okitegedde, kati kamunguluze gw'obadde omulengera gwe wennyini gwe babanja okgenda mu kisaawe. Kamunguluze alikwata ggwe. Kamunguluze mu kukwata kye kiri ky'oyatudde nti Kabaka genda omukwateko agenda kugwa. Ono ne yeeganya n'ogenda omukwateko. Gwe wennyini gwe nannyini lwoya, gwe nannyini mufu yakwata awawunya, era gwe ogenze n'omwekwatirako n'omugjayo n'omuzza ku bbali. Okumugja mu kisaawe omuzza ku bbali kyekitundutundu nti oligenda mu nsike n'onnunula obuyinza bw'abajjajjabo n'otukkiriza ensonga n'ofuna obuyinza bw'abajjajjabo, entebe y'abajjajjabo, obuyinza bw'obwa Kabaka n'obuzza ku kika. Kwe kuva mu kisaawe Kabaka n'omuzza ku bbali. Akatundutundu nti agenze wa Museveni oba ogenda ne Museveni oba agenda ne Museveni, kyekitundutundu kya Kabaka ndawula nti bw'olimala okutuukiriza ensonga za Kabaka bulamu. Okitegedde, ali kulaga
Kabaka Ndawula yaani kati gwe omusambu omukulu okutuddeko gwa Kabaka Ndawula okitegedde Kabaka Ndawula waggulu atuddeyo ne Kabaka Mukasa era bw'oli wammamba omusambu gwa omukulu oguli Botole Jjoba first ogulisooka ku Jjoba gwa Kabaka Mukasa bwe bwakabaka obw'emirundi 3 obukutuddeko ekkubo lyo Kabaka Bulamu ly'ekkubo okitegedde ekkubo eryo liri kulaga Ndawula ye Museveni gwe bakulaze mu kitundu ky'abachwezi otuddemu Lubaale Ndawula ng'atudde mu kkowe ly'abachwezi temuli baganda wadde nga weyise wammamba jjajja mwe bajja buzi muli bachwezi temuli baganda muli banyolo mwava bweru wa Buganda okitegedde kati ke katundu ke bakulagiddemu Museveni akatundu ako ka buchwezi oyo Lubaale Ndawula kati ate Lubaale Ndawula waggulu atuddeyo ne Lubaale Mukasa okitegedde kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze omulangira Jjuuko mu Nabuddu.